nti ekisaawe ky'ebitone mu shariya, ekisaawe ky'ebitone kigazi. Naye obuzibu bwe tulina olwaleero nti umma y'abasiraamu tukyali mu inbox. Baatukwata ne batuggalira mu boxi omwe tulowooleza. Kati okulowooleza outside the box okugamba nti n'omusiraamu asobola okuvaayokko n'ekitone ne talent ne mawhiba n'agikola bulungi n'agitunza abalala ne bategeera mbu ekyo nakyo kitone naye ng'ekitone ekyo kya busiraamu, awo bwe tukyalina challenge oba okusoomooza okw'amaanyi. Bwe tuba twogera ku kitone, ekitone tekyetaagisa kuba nti omuntu mugezi nnyo. Tekyetaaga kuba nti mugezi nnyo. Oyinza okwesanga olwaleero bannabitone mu Uganda nga yaake bw'obabuuza gye baakoma mu kusoma nga baakoma wansi. Naye oyinza okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala kweri eddaala lye yamuteerako ate ng'alina ekitone Allah kye yamuteekamu. Kyova olaba nti mu busiraamu tetulina muntu yenna gwe tunyooma. Bwe tubeera mu nsonga z'amaka nga zino, oyinza okuba nti Allah yakugezesa n'omukyala ng'alina ebintu by'atakola bulungi, naye nga Mungu yamuwa omukyala oyo nga mukyafu, omukyala oyo tagulumiza, omukyala oyo takola ki, naye ng'alina ekintu kyakola bwe kutuuka okufumba, ate toyina muntu yenna gw'ogeraageranya naye. Ffe twalina omusajja eyo ewaffe, twali tukyali bato, baamuyitanga Asumaani. Naye Asumaani ng'afumba amandaazi, ng'amandaazi ga Asumaani ge gasooka okuggwawo mu katale. Naye kakati nga weebuuza ye kiki kyateekamu era ng'abantu baagala bajje bafune notice. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala abamu bagamba nti ebitone ebyo gubeera mukono, okufumba gubeera mukono, obuyonjo gubeera mukono. Omukono ogwo ye baraka Allah subhanahu wa ta'ala gy'ateeka mu muntu engeri gy'akolamu ekintu kye, n'akikola mu ngeri exceptional.